Tubaniriza ku Kadama Alive Channel chibaliko wanawosinzira okutulaba. Kadama oba Nkuba Kyeyo njagala kuzimba business tombulira eno video yo. Buno bubaka buwulirize bwomala busharing. Kyogenda okukola video eno jimpereka like bwomala bwoba oli mpya ku channel yaffe eno teweerabira okusubscribing. Ate tokomoko kwata ne ku notification bell tubenga bulwe naba nina kenonzeeyo ko tubenga tukasharinga wamu commentinga tuwendowozayo tumanye chichi gwe choroza. Without wasting time katugende mu video wetumala tukomewo. Amba it's okay. Munnaye nga buli oba olinayo emitwalo 2 saayo ng'omuwa bajja kuwa receipt. Buli sente zofuna oba mitwalo 5 twala bakuwe receipt oba 10 twala bakuwe receipt oba 2 gwe kyokola kutereka receipts zo ndi kugamba omunaku bwazimba. Lwafunye ya 2 twala totekayo sente zinakuleka ng'oli bwero zejjuse kuba sente za ku hardware tebazikuddiza ne woba ozinira ku mpiso. Sente za hardware oba ziteeseeyo okimamu materials tebazikuwa. So teka ye zitakuluma. Gwe gamba nja kusonda sente zino ba mwaka mulamba obanga tofuna bulungi. Woba gamba bosobola gamba myezi 6. Teka yo wofunye mitwa zosigazawo 5 twala oba 10 twala oba 2 twala. Ojja kutuula lumune receipts zo nazo nogenda kubala ogenda kunoonya. Ogenda kunoonya video yenu ojjo ngambe mama webale. Na kikola bwentyo mu myezi 6 nagenda okubala sente nga ina sente emiliyoni 10 mu hardware. Nengamba ki? Olwamala bwentyo nentandika nendekera okuteekayo sente nenoonya sente za mataffaali na musenyu. Nenjwayo trip zange za mataffaali 2 nenjwayo omusenyu gwange trip emu. Omusenyu tegugenda nnyo. Munnaye netekawo n'amayinja ge basokayo wansi. Awo nensirika mukko nenoonyeza abakozi omuzimbi era kyovola abazimbi abasinga baavu. Omuzimbi takuteeka ku pressure. Osobola nosala onogamba lwe bazimbi lwensasula naye ate ekyo siku kikusemba lwaki nti abazimbi bano balina omuze omugamba bwo tava ku site nze nkugamba nakigitamu. Osalawo n'omugamba nti njagala ogisule foundation yeggwe sente meka ne mulamuza kati munnange wajja n'abasima olunnya ne bateekamu ne bamala foundation ne musasula n'osasula obwotyo munnange nkubulire omuzimbi ayinza n'okugamba nti mitwalo 5 oba mitwalo 3 nasima foundation iyo nayo negwa ne bagizimba negwa ku mitwalo nga 5 gwe soko kakane tugenda ku pressure jukira zije miliyoni 10 oba miliyoni 5 ziri eri ojanko bwa sawe yoboja bwa cement munnango genda kuzimba ennyumba ku your own pace olumala foundation nga gwo mugamba okuva ku foundation paka ku beam sente meka. Wobanga kugambye sente nyingi mugambe nedda oboli mu bwangu gamba tusuleko room 2 bwe batyo bazimba abatalina sente no sulako room ezo kasa foundation yo ennyumba yo nayo bagipie eweddeyo osobola sulako room ezo no gamba tuzisitule zigwe tuzisereke nyingire okitegere kintu ekyo nga omugamba tulekeka amanyo tuliyongerezaako twagala kuva mu bupangisa twagala kuzimba fa batalina tojja kuzimbanga mugagga munnange mujja kupatana oba ngosazewo muzimbe yonna mupatane omuzimbi ajja kugamba sente munnange abo ayinza okugamba emitwalira oba 5 oba 6 okuzimba paka kuki ku beam akuzimbira ennyumba paka ku beam osirike mungu onoonya ndala eri wamala jjukira sementi gyayita gwayo. Sementi je kizibu ku nyumba sementi jali amatafali sobola ngenyumba nga tunagituka ku beam awedduka speed kubanga beam ye yetagisa emiti yetagisa binding wire yetagisa mitayimbwa yetagisa enkokoto bichi okuyuwa beam wanegenda kudduka otuka ku beam funa awosoko umulemu ko tolwisa nyumba ku beam lwaki kuba awesobola okugwa soko gisibe beam eyinza okumalawo obukadde ngabo 2 3 buna bakuyuwire beam awo umule. Olutuka ku bimu bwe panga godayo ku hardware ngobagamba jasigaddeyo sente meka bajja kugamba esigaddeyo bukadde 5 oba 6 ngobagamba fine ngolonde battery oyagala wozimbanga ennyumba gyoyagala teekako ebintu byoyagala you're not in a rush amaka gaba maka londe battery oyagala libuze sente meka bakugambe million buli battery ya mitwalo 8 battery ya mitwalo 7 fine eyo sente zange meka weziti tandiko demo kuyongera kwezo bakuwe receipts zo mukwano gwangu ogenda kuserekese battery ennyini ennyumba yo ogenda kuddayo ngere sente ziweze nga ogenda kuwa emiti ng'omubuuza sente meka
aweze emiti ozisonda zokka kubeza emiti gyetagisa mulundi gumu emiti emisumaali simanyi biki ebyo ebigenderako byonna okusereka ogenda kuzimba ennyumba yo mu step by step mukwano olina onyombuulire tolowooza mbw azimba ennyumba ogenda kugizimba kigagga otereke awo emiliyoni 10 then otandika ennyumba n'emitwalo 2 oba otandise kasita oba otandise okusevinga ne hardware oba otandise ku nnyumba nandowooza yange kajja kuba kawanvu mukko. Waliwo abantu abali ku Bakadama nga muvuma muogoloza nabadde ku live emu. Omanyi mbeera mu silent eyo n'empuliriza. Ng'abaami bano bavuma abakazi Bakadama tegategeera buli afunawo ssente alowooza kimu kuzimba nadde e Uganda ekifo ky'okukola ssente zaabwe bazeeterekere badde e Uganda bakole business. Omuntu alina sooka kukola business okuzimba baddiya. Buli muntu alina dream. Buli muntu alina ebirooto. Bw'oba weegendereza nnyo abantu aboogera ebigambo ebyo naddala abali successful basooka kuzimba nnyumba zaabwe ne batandika okukola. Tewali kimenya nga bupangisa. Bw'ogamba omuntu nti olina sooka kukola bizinensi olyoka ozimba ennyumba njagala omuntu ayogera ekigambo ekyo ogende mu background y'omunoonyerezeeko ojja kwesanga ng'alina akayumba ke yasookeramu. Naye nga naye bwe yasooka okufuna kasente kye yasooka okulowooza kyakuzimba wallahi tewali kimenya nga bupangisa. Kadama gw'ogamba nti kola ssente odde Uganda okole bizinesi gw'olina ebirooto bye gw'olina dream ze maani baleke kubasiriwaza kuba drivinga kubaza tewali muntu anyuma ng'olina kapolopate nga kako. Omuntu ne bw'obeera n'obukadde 5 mu banka nga Kadama alina ennyumba ya bisenge 3 gy'azimbye akusinga aba akusinga kuba alina polopate gw'osobola okukeera ku makya ezo ssente n'ozoononera mu lunaku lumu nga tolina na kyozikozeemu gw'omanyi ssente e Uganda engeri gy'eddukamu. Sigaanye Kadama bw'oba ozimba baako n'akasente akalala k'osuula ebbali. Omanye nti kano akasente kaakutandikawo kwa bizinensi konna kenna abansobola. Naye bannange gino emirimu gye tumenya maani mmwe abali e Uganda nga mutuvuma ne mutukalakata gino emirimu gimenya. Kyova olaba ngamba nnyo omwana ali mu kiyumba totunuulira muwalabu mbeera gyakuyisaamu tunuulira ekirungi ky'ofunawo. Buli lw'onootunuulira ekirungi ky'ofuna mu kiyumba ekyo kigenda kukuwa amaanyi agakola. Buli lw'onootunuulira kikyogattako ku by'olina wallahi ogenda kufuna amaanyi agakola. Buli Kadama afunawo akasente alowooleza mu kuzimba. Buli Kadama afunawo akasente alowooza kubanga kye yajja okunona yava e Uganda ng'akooye okupangisa. Yava e Uganda ng'akooye omuyiri bya kayumba. Banaye tewali kinyuma. Tewali kinyuma ng'ogenda kudda Uganda. Weebake wuwo. Ne bw'onaaba olina emitwalo 5 sweta ate ng'osobola okuyiwa ensawo y'amanda ojja kubeera proud. Naye omanyi kye kitegeeza okukeera ku makya n'ogenda e Uganda ng'olina obukadde 25 n'okola bizinensi. Yes, bizinensi nnungi kubanga ereeta amagoba naye amagoba ago manyi gagenda kujja budde ki. Twaliko e Uganda nga tulina bu bizinensi bwaffe wadde bwali butono. Bane muleke kutuvuga kututwala gye tutayagala. Ekintu kyonna kyannumye. Buli Kadama afunawo ssente alowooleza mu kuzimba. Waliwo gundi yajja ano n'akola emyaka 2 nadde e Uganda n'akola bizinesi kyekyali ekirooto kyawo Katonda we yamukomya. Bannange n'ekyoyo kino Katonda aba alina buli omu enteekateeka gye yamuteekerateekera ebbanga lyagenda okukola n'ebbanga lyajja okuddira yeeka. Osobola okubeera ku Kyeyo nga asinnatuusa kuddayo naye nga ye Katonda alina enteekateeka ye nti Faatuma ekyo yakikomya guno omwezi. Allah n'ateekawo embeera yonna ekuzzeeka. Ate noddeyo munnange n'ebyokudda n'otabirowooza. So abakyalina amaanyi agakola nga ne Mukama akyabawaniridde mubaleke bakole. Ate banene ekirala nyongera okubajjukiza ne Uganda tukola. Togenda kudda Uganda nti ogenda tuula. Ate era n'abali mu Uganda bakola. Buli omu Katonda alina we yamutegekera okubeera ng'akolera. N'abali e Uganda bakola kiro na misana. Njagala mbabuulire emirimu gy'omu kiyumba mingi naye omuntu ali e Uganda akola. Tolaba nti obeera mu kiyumba monogamba emirimu mingi ate nga weetoololera mu kifo kimu. Naye omuntu ali e Uganda akola. Gw'obadde okimanyi nti omuntu akeera ku makya mu katale essaawa 12 n'asuubula ebokisi y'ennyaanya. Ebokisi y'ennyaanya yalina ogiyiribwa okuva ku makya paka obudde okuziba. N'azunga nadde eno n'azitwala ewa Mannantume katale. N'azijjayo katale n'azitwala ewa Nakyagaba mu wooteri. N'azijja ewa Nakyagaba Sekyeyo yamugaye nina omudaala emakindi mpeereza y'ennyaanya. N'abeera mu kwetooloola mu katale paka obudde okuziba. Naye agenda okudda e Uganda. Naye agenda okudda eka ng'akooye. Naye ggwe oli mu kiyumba weetooloolera.
kyokka olaganga bw'okola emirimu emingi ennyo egikumenya gimenya naye tunuulira ekirungi ky'ofuna mu nnyumba eyo totunuuliramu bibi byokka tunuulirako ne ky'ofunawo wallahi ogenda funa amaanyi agakola nze situnuulira mulimu gwenkola bubi bwe gulina wabula ntunuulira ki kyenjijjawo kyekimpa amaanyi agakola naye nga bakadama mule baleke kubavuga kubatwala gye mutayagala tozimba nnyumba gy'otasobola kubanga oyagala gundi akulabe not at all kola ky'osobola mu butono bwo osinzire ku mulimu gw'okola osinzire kasente ko koofuna ogambe ti kasente kange kano kenfuna kino kijja kummala genda ng'oyongerako bwongezi nti akati nkuŋŋanyizayo kana akasente kasobola okukola kino kankikole genda ng'oyongerako bwongezi kyeweetuluba by'otasobola abantu abamu muli ku Kyeyo eno bakadama ne we banaabavuma oyagala poloti eri wali waffe bulenga mu tawuni poloti ye waffe wali ebulengeri mu bukadde 7 bukadde 8 ogenda bukola ddi nina wano omwana yagula poloti wali najja na nkumbi simanya fuuti 3.5 yanga bwe yagigula obukadde 5 namubuuza ogenda kukola bbanga ky'okusasula obukadde 5 ng'ofuna ddira ofuna emitwalo 8 Saudi mubeera siriyasi okolera obukadde 5 ng'osasula poloti olizimba ddi kyebava babavuma naye ng'abo abantu ababasiriwaza mbusimanyo sooka okole sente odde Uganda okole bizinesi olyoka olowooza kuzimba bo basulawa ne bwe tutunuulira abayimbi abamu abayimbi abo abasinga bakulu abo abali successful bw'ogenda n'obanoonyerezaako balina ennyumba zaabwe ze baasookeramu emabega kitegeeza nabo mu buvubuka baasooka kulowooza kintu ekyo nga bafunye ekkasente kusooka kuzimba abantu baleke basiriwaza maani nze nja kuzimba kanzire Uganda kale nga sirina sente naye nga ngenda sula wange nze temusobola kunsiriwaza kutuuka ku eyo extent maani temusobola nze nina kuzimba oba nina sente oba sirina sente oba nzizeeka nja kubeera mu nyumba yange neebake nja kubeera mu nju yange neebake abaana banaamanya maama